gonza mu nsindika ya ssente eri abaagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send. Enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu ssimu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwo nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abaagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinziira mu nsi mw'oba oli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abaagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abaagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe fe abakubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gw'atazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75848314 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kyo kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28 Enkuka! Enkuka bya bimwe vimba liri sebe tongo ligalawo omwaka entiko esanyu tugenda kwesasuza emyaka tetumaze ng'enkuka nno ennyonja gitulina ogimanyi amazina gaffe gali mu biwaddo tugalawo bya bimwe ne tugulawo 2023 abayimbi bonna bakomediani bonna badije kasigaze n'omu ekigwo children's park weri ebyesubo by'abaana bibouncing castles byonna tegula mu lubiri wonna lwakamasi ebirago nfofoolo kera mu nkuka onoonya ekisumuzo kya pitipiti bw'okifuna kitwale jangu otambulireko mu helikopta tukulemu n'embandi ku makya lukoba ku lukoba tunyanyagize emirere onoowulira enkuka kulya kusanyuka kutakala kuvimba enkuka bya birimu ebiri vimba mujjajjebulirako n'abazzukulu buleeta ebiwalabi obulungi bunnuma bimalayika ebiwoza lipititife namaani emmaani ebiwala bijjeemu ebyakola hipsa zaagano kubalansinga mujje munkuka bya birimu ebiri vimba okuyingira kwa mutwalo kumugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalongo abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka VIP emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya nyonyi emitwalo 4 ekitosibwako kya basafama byogidwa BBS Samona Products Aviation Uganda Leading Distillers Fast Bridals MTN atwalo nebitegekebwa Luba Events. This story buli Senga lwajja ayina kyayongerako kirala. Buli lwajja ayina kyayongerako kirala. Tulifa akazi twagala nnyo ate ne twesiga nnyo. So to what extent should someone stick in there? Of course gaba abantu kunoba. Kuba omuntu sobola musalira muze bingi ebyantuka kwa mbajja mubiraba olinga ne bwayogera omuntu aba yagala omuntu ne bwayogera ebisuula enjuba. Jasa imu kuba kumugambako nabaga kakana omutima oba nakola okukyawo omuntu kuba kwesalirawo nga gwe nga we nakicha ne ngamba kati Abdu kubyokoze byonna kati nsazeewo nkiwedde enough is enough kyahwa walulimi kyola basobola okyogeramu omanyi Oluswayiri Swahili bagamba nti kiwedde kusho amanyi Oluswayiri Abdu kusho kusha Abdu kusha Swahili olumanyi so yesibe bbiri yesibe bbiri
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Sitera nnyo kwagala kweyanjula bawulira Kasuku Live era abanzi. Sinafuna nnyo bakozi. Bempa nti ate munnaye kolamu kuba munnaye baana bayiga okubba ebifo. Mwana omuwamu ku kyano ogenda owulira abasiru batandise. Obono yanaakolanga kuba ate tamanyi Kasuku. Ku kyano yange. Nedda. Onako lwaleero ndi ne Senga tukomyewo once again. Ne Senga buli lwajja gabeera maziga na biwoobe. Naye tokaabangako Senga wali okaabiddeko ko wano. Munanga alhamdulillah ndi mugumu. Soko buze kuba tulaba Senga maayi. Senga abangi ekiro lyakyuse dda. Nesimye okubalaba bali Kasuku Live. Nkomyewo yes siri musanyufu. Akwanduza mukama yanyamba njogera nsaka eri ekikusukako ngwena kisekera mu busekezi. Nenga nesimye basinkana nate nga bwagambye bibeera biwoobe byerera ate kino kisuse ku kiri ku lwange. Naye omuntu akutulaba eri nga tunagenda nnyo ku story eyo abeera abuuza kati Senga kiki kyoyagalira ddala kuba abantu bagamba baali bamanyi omusajja ono omuloga tomuloganga ono omukuba tomukubanga ono okaaba tokaabanga buli kimu kisigala ku nnomo kati ne babuuza Senga bwajja tugamba ebintu bino kiki kyayagala muli. Ekisookera ddala kimpa oba kyampa obuvumu okuba nti nina abakyala abensobola okuba nti ngumyako oba mpa bakuta kuwabula kuwabulako baleme kugwa mu nsobi gye nagwamu mu bintu ebimu. N'abawala abamu abato abali eyo abakola omuwala wange kye yakola ate nomwana okyejjusa ng'olaba ate omaze okwonoona. Ensonga enkulu. So toyagala bantu balabe ebizibu byebimu. Buno obulumi nga we nabufuna nze nasobola okubuholdinga eri atasobola kibalaba mubetta. Nosanga ng'omuntu afudde olw'ekintu oluusi ekitono nekisinga ne kwekyo nawulira buwulize nti bbanga yakwanyo n'omuntu nga tamumanyi oba yaba emesagi mu ssimu ya bbaawe neyeewa obutwa. So kwegamba oyagala bagume nga ggwe balemeva mu bufumbo kuba emyaka ogamba 2 obadde n'omusajja emyaka 25 okwemanya then obufumo tuli 2 myaka 17 ogatako courtship gyali 25 awamu wonna. Naye kati wakyali abawala abagoma egy'emyaka bajja kuguma nzize anti nga tunafuuse marriage counselor. Tunachagala Kasuku tosasanga ndi mwenako. So okukomyawo wali actually nina part gye batamanya Senga yankubirako awo pressure zimukubye zimuzize eno abaana report tebazifunye ebibuuzo tebakola na bibuuzo. Nelanga omukazi nagenda ku ssomero ne bagamba sasulako eno percentage kati tutegedde go kirimu. Naye nga yo oli agamba sente tewali tekyetaagisa. Wow. Yaluzo nje yampa mama wafati yali abafunidde essomero oba yusiyo essomero ki sente ntonotono basasula nnyingi kati basobole osevinga abaana basomere eri oba talina ssente kati omusajja ekibi okubeera n'abantu abataasoma era kati bikwano kati watatuuka na P7 ategerere gwe wajja olina okusomeseza abaana bo era nina kugamba tubatwale mugano bajja kuyita siganye bayita nyera buli muntu amanya wa wayagala oteeka omwana we kati ezayagala okuba ku UCU zazimpe ngatteko mbateeke basigale mu gye babaddemu. Osobola okugattako. Nja gattako. Abu mbadde nsaba oŋŋambire oyo ali ka music awo akendeezeemukko katini kayiseemukko wano ate abantu bayinza obutanyumirwa bulungi Senga ka music nga bawulira kalala sima musajja wange yakalimu. So anyway kati abaana report tebazifuna temuzijjangayo.
omanyize challenges z'okwawukana omanyize oluusi ogamba omukazi oba omukazi n'agamba omusajja tokola booti tawulira kati bwe mwawukana ate abaana be babonaabona oba okitegeera anyway simanyi nakumanya tebajja kubonaabona inshallah. I know what education means. Manye okusoma kikitegeeza manyi nenze ndowooza Senga oba omusajja omwesonyiwe nebino ebyakuba kati ate oyinza okuba tolina ssente ziweerera abaana naye most cases abantu mbagamba nnyo nti bw'oba olina obusobozi okireka because this man every time we talk about him he's dragging you backwards. Era yakwena essimu n'aŋŋamba oli mwavu ate ndo kyalwanyisa anzikirize paka ku 0 ate kitasoboka obeere ng'oddirayo ddala mu kyalo ate kisoboka eyabagumizibwako tasobola kukkirira paka ku 0. Now tudde Senga yankubira essimu baayina ekibiina ng'abakyala mwe batereka ssente buli mwaka kati ne batuuka okwagala okugula ettaka ebiseera biri nga bakyali bulungi ate era ettaka lyabasuula wa Abdu. Nennaku ku mutima olunaku lwaleero yeetakere kuba siri yange kiri kyakikwata ku nze nga nsobola okufuna engeri gyenkikola ki gyensobola okukizannyamu. Kano omuntu atulabaawo sooka munyonyole mulina ekibiina bakiyita batya ekibiina kyammwe oba musa ndibyogedde okireke okay so naye muli abakyala nga bameka? Si bakyala bokka mwalimu n'abaami eddi nga bakyala be basinga infact abasajja balimu wembalira kwa 100% abaami balinga 20% 80% bakyala. But you compromise of her like how mulinga abantu bameka? Abantu twali 60 ne tuba kuba kino ekibiina kiba kimazeeyo emyaka kati 3 kati kiribadde organized nnyo nga tuba tubadde registered tuli registered kati abantu abamu baali baafuna naye kati abantu benjogerako abali balina ofuna ettaka lyenjogerako right now baali 14 people. 14 others baali baafuna. So mulinawo embeera nti bwe tukola ne tuwa tugula ettaka ne tugabana tuligulira wamu kuba twalaba omuntu ng'omuntu abantu babeera mu mayumba n'apangisa mwaka ku mwaka so nga twabala singa omuntu ateeka 13 omwaka yeguggwerako aba asobola otuba nga wezza kakadde kamu emitwalo 2 bwe mwegatta abantu awamu agatta kamu 2 omu kagatta kasobola okugula ettaka naye ate omuntu omu kiza omuzibwa ali ogula ettaka eryo so nga twagala kujja abantu mu mizigo babeeko we babeera yali idea director. Okay. Kitwatambulira kujja abantu mu mizigo nemanga kati gwe group eyo gyolimu muli 14 oba 15? Twali 15 twali 14 kati waliwo enamba kwa sasa sinajja kutandikira waliwo enamba wezigattira waliwo abava kale rocha ya tukaddeyo kati gwe oba otandika bannanga abanda baleero ekindeese wano Queen Mother Senga w'abangi mami w'abalungi I'm proud of that. Kati Abdu Matovu ba Fatuma kiyite kufeera kuyite kubba kuyite kutya omulabi yanamanyi kituufu kyanaatuwa twagula ettaka naye ng'ettaka lino tetwaligula direct twagenda ekibiina tugule ku Matovu Abdu ekibiina kino teyakiriimu ekibiina kinalimu naye kyali kirala nnyo kati kino ekibiina era kimanyi nti ekirimu naye nga ye hakiriimu nengula ettaka sorry saagula ttaka tuba tugenda kugula ttaka nga bammemba abakakiiko ffenna twaliko director chairperson treasurer nze ndi secretary kati naliwaka nga seefiringa bulungi datidde tetulina okugenda okugula ettaka nga lwa buloka gwe tugenda okukozesa atuguza ettaka atutwale ku ttaka eryo kati buloka tugamba tugende naye sewulya bulungi ate it was a Sunday nga naye waka waali ne mugamba mbadde nsaba ojje otuvugeko tugenda wala ndio busasobola kuvuga najja netugenda navuga nga ebitaka byaffe tabiriimu n'atuvuga netugenda katuba tugenda
block abino abantu baba bakugamba nti ettaka liri kumpi kumbe liri wala twagala okukola nga watugambye tususseewo abali bamanyiye ennyo kuba oluguudo naye situlumanyi nnyo olw'essemuto tuyita ssemuto atwongedde mu kapeeka simanyi toyongerayo luddawa direkita agamba kisusa kiwatugambye ene wantu wala nnyo tubisazizzaamu etujja kweyongerayo ng'akubira babuloka banna abalala nga bagamba nako ettaka wano okumpimpi nga tulamula amataka ga mirundi ng'esatu litwali tusiimyeko lya ssente nnyingi nnyo okusinziira ku bajeti yaffe kuza mwali mwinawo kati tuba twetamiddwa tugamba tunatera okuddayo Abdu wabeerawo omwami amukubira essimu oba yali bulooka oba yali bikya kwani Abdu ebyamataka abirimu nate era naye saagala kukozesa ye ya tekyandiimu kati nga bamukubira nga olwo yamugamba waliwo ettaka muzeeyi lyatunda waliwo mwami Lukwago naye naye nimuleeta wekinaba kyetaagisizza nga tukubira mugamba ettaka lyatunda ono bagamba kati tugende tulabe ku eryo tutuukayo ettaka nga tulisiima netwalusiima tetwasasulirawo nga tuddayo twegeyageyamu nga akakiiko nga tuba n'ennaku 2 nga tuddayo ettaka tulisasula ettaka olwo liriwo eryo lyali mu Kibisi ku Bombo Road nga ddene kwenkana ki eka ettaka eri ekm mugigula mmeka olwo era tugamba miliyoni 10 kati nga tugamba naye mu Kibisi luli ku luguudo oba oyingirako munda kwamba negenda nti miliyoni 10 nga ntini era tugamba tugulawo mu kibanja yagala tugenda kusooka tuguza mu kibanja oluna twagala twegule leta kati mu kwegula nti awo basinga kati okwongereza buli kimu kane tukiriza n'atugamba kale nyetekako ne ntandika n'okulimirako okuba tulina okabalansi kutusigazaawo natugamba sobola okukolako kyemwagala kyonna nga tutandika okulimirako tulinda balansi agweyo ekiseera kituuka omuzeeyi nga alina okutuwa ettaka eryo waliwo ebyagwawo gyesanegadde kuddamu nnyo tulaba atandise tuwanvuyo ate agenda tukyusa tuwe ewalala biwanvuwa tumugamba naye noyina ettaka twagamba lya kibiina si muntu ng'omu omuntu byokukyusa kukola bitya kitaga mwenda nemusooka nemusalawo nga bisooka abiwanvuya nnyo nga tugamba tuwe ssente zaffe twagala ttaka bantu kutandika kukola ki kuzimba bantu baagala kuva mu mizigo ng'agamba talina ssente kati nga tumuteka kuninga nagenda okulaba ate Abdu n'omwami ono baali bemanyi nnyo busale twamala nga tuli naye ne mugamba naye nno gwe kuba tufunidde ki omwami ono abantu baligala ttaka lyabwe batadde ku pressure tukoze tutya kati mwengeri gye mwemanyi kola ki mubanje gasooka mubanja agamba tutuse kuzikanya naye mugambiza abantu batadde ku pressure kuba nze nabakulaga kati nze wemba sasula ettaka libadde ogenda obba wali balifuuse lyange tukole endagaano endala ng'ebyo byonna tubiyitamu nga biggwa nga tufuna ettaka eddala olwo babaddiza ssente teyazituddiza yabawaamu ttaka ddala kati biri byali bigenda kuwanva ye Abdu n'agamba ajja kusobola okugumiikiriza omwami oli kati Abdu n'agamba yekaabawo ettaka kati atufuna ettaka eddala alifuna nga liyitamu ssente nze mwali mwina twali tuyina 10 yes katumugamba ettaka ssente nyingi nesooka tukiriza tuligule nalyo nga liri ku luguudo olwo eryo lyali liri ziroobwe ziroobwe kumpi wano tugenda olaba naye nga liriko omuswiba netugamba ye ki kino kati olutanga byagula biriko omuswiba kati yalina eriye lino lyenjogerako erya ssemuto kati nakkiriziganya atuweemu ettaka ly'essemuto nagamba ne mugenda kwongerako miliyoni 5 kati nze mu kugenda ku ttaka eryo nze nga nze saaliko olunaku olwo kwaliko director treasurer chairperson twalina mu kibiina owalands nga bagenda balaba ettaka eryo essemuto kati yenjogerako nga balyagala nnyo nga bagamba tugenda twala lino ettaka nga bagamba bankubira essimu atusiimyewo tukatugume twongerezeeko kati lino ddyo lyenkana bunene ki zaali eka 3 naye nga tulina kutwalako emu nga tukkiriziganya nga tusooka tumuwako miliyoni 7 endagaano ogenda ziraba nga tumuwako miliyoni 7 nga tumalayo ne miliyoni 8 yes kati nga tuwandiika endagaano naye olunaku olwo
kuba basooka ne balaba ne badda ne basiima ne bagamba tulina okudda okusasula kweli tatumaddeko ssente endala enkaddala katwala eziro obwawo nga nanewo ka balance tuddayo mulundi omulala atukolera endagaano ne chairman twasanga chairman batugamba oba yali afiiriddwa twamusangako chairman naye ono waliwo omwami omulala yali ako yali yamuguza tutuula nga batukola endagaano nga tumala oddukula tugamba tujja kudda tulabe chairman atuwe stamp nga tuvaayo. That was January first gundi payment katuddamu mu May tumalayo balance this year tugamba that was 26th June May but wechi stamp katugenda okugendayo nga Abdu chairman yaliko nga twamugamba ko tugende surveyor atupimide ko kwazi eka 3 tutuleko eka ya femo tulekati Senga emu ekutuseeko nga omuvubuka akola ebintu nga temaka eka ya femo sente nga zingiramu abantu mugamba kati no surveyor gwali sente azongeddemu tugenda kola tutachiyama ngagamba chairman sikamugire omunadda tumbuga tugenda kudda tumuwe ne kati ziweddewo chairman we yajja twali mu motoka ngamugamba kati ino nange kati chairman yalimira ku na mukyala we titaka temagala kuddamu kulimirako kati ngamulabye ekenemo bajijeeko tekyali yange sigaza eka 2 kati mukyala wange bajja kudda basasule ndiwadde mukyala wange bwe yagamba ne mugamba kati katuna nerejera mu kyamaro omwami gwe yali naye ate shinyagiza ko ali na kyamugamba nga mugamba gundi ne ba member mwebali takatoli impadde no takali ya kibiina nangamba yente temwina sente agenda kwagala kasete muzina kati mugenda zemu wakati ngetulowooza ayagadde tukubirawo ndobo kofa tugenda kudda buze katika mugambe tovala mugambye bwente kuba agenda gamba ba kibiina balina sente mulete sente aliza n'obongezaamu sente nyingi nga tuguma nakyo nga n'omusajja nga chairman agamba kale ngenda kubalinda ebana nja kubatekerako stamp nga mweterezezza kasita kitegedde ettaka liguliddwa nga tugenda tudda bamemba ekyatuddireyingisaamuko bamemba tuddayo tubagamba katwali tunda okumalayo sente okufuna surveyor atemeetememu buli muntu muleete ajenga amanyi nti weewano tumebala kattaka ddamba nga ebbanga litambula sente tebaleta nga ntuuka nga nkyetamwa bamemba abamu bagala sente zaabwe bamemba benjogerako mulimu baneiba bange mwe bali mu kibiina buli lunaku bandaba bagala sitaka lyabwe naye mikwano gyange mulimu family abalimu 2 ku mulimu wenkolera mwe bali abantu batandise okwetamwa babanja nsaga nnyo bintu bya pressure tobula nsaga nnyo bintu bya kuwogana waggwana nekwata abantu 3 nembadiza sente zaabwe nga bagambya mai tuwe sente ekebitaka biwanvu yemu nenzikwata ezange sali za kibiina naye nga akakiko kategedde kwaba bagamba mai atuddiza feshe yaffe eneemuddira ekyo ngamba kutula kati nga abantu abalala basigala nga batugamba bagala nengamba kiruddewo baga tebalina sente era nenneewaayo nze nkwate ezange mpe surveyor akutule banaleeta omuntu kimwangwira wange omulaze nti weweewuwo asooka okugamba nti kati kampeeyo gino kwajali musanvu kitundu bugenda alina okuleeta emusanvu ekitundu kanguwe kasaba ndaze ewange nenneewaayo nze weeyo awo we nafunira ebizibu ebyagiramu accident bityawo bino byonna ebyo nebibaddewo kati amugwa munana nga ngenda down juka tatuguze mugwa kutano kwa mugwa munana ne wadde nsasule nfuna accident nga sente sandiko fulumaawo kati noberawo mu bamemba omu n'agamba newe kibabwe ekitu twe bintu bitandiso twerwisa then nze kanfune otuyingidde ogw'omwenda nze kanfune tunakola nga Queen Mother we yaladde akoze eki wadde agenda okukikola munanziriza ezange nga tubeerawo ebimala okubeerawo mmala okuwona bagane tumulinda awone bonna ngasoka bagumiikiriza banninda kubana accident eyo yatwala ebbanga nga nkola ki kwenabeerawo emyezi 3 nagifuna mugwa 7 nadda kuteranga mugwa 9 kati nga balinda tulinda batugenda okugenda awo
ekyembi nemba nga nina ebibuuzo ne sitagenda wiiki eyaddako era agenda tuwa ssente n'afiirwa kati ogaddako omutima gunkubira bwe netwafa tumaze okubaawo naŋŋamba naye Abdu ono tatonda ettaka ly'abendi ekiro kinzigira ogamba omusajja ng'ono mmumanyi teyekola ebintu ettaka neryabasisters bange byo bye twayogerako waliwo sisita we yaŋŋamba yamuguza ettaka kati era bannange sente ezo nzaagala nga ŋŋamba nkukuno oba kiki oba ki nina okugenda ku ttaka ly'abendi ŋŋamba chairperson tugende afuna ebimulemesa kuolwa ate era yali mulwadde nkubira treasurer naŋŋamba ndikalangala nkubira ne mbagamba nno ne n'ab'omu leero nina okugenda essemuto ndaba ettaka eno omutima gukigaaniddeko nankwata kkubo ngankubira memba omu yaliwo omulala namujjukira amaze n'okutuuka Sanga nga tugenda ku ttaka tutuuka chairman atugamba mukyala Matovu ekoze naŋŋamba nno mummanjulira chairman kali tuzze sente ziizino twagala sitampu nga bwe twakugamba biki naŋŋamba nno mbimanyi naye nina kye saategeera bulungi mutima gunkola wettwa naŋŋamba Abdu ettaka yalitunda okumanya yalitunda nze neddeeti njijjukira ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda mwe mumalayo mu gwakutaano tewasasula mu gwakutaano kasuku nasala kilo 5 nawulira nga zimpeddeko we nali ntudde ettaka ly'ekibiina omusajja naŋŋamba teyalitundira wano yalitundira Kampala yakozesa balooya okulitunda nempya omutwe nga gumpuuma netandika okufuna ekitengo netandika okugula nga nebyayogera oba sibiwulira bulungi okumanya nabula nga sibiwulira bulungi oba nga obuŋŋamba kwata essimu tandika kulikodinga nga ndaba nemunyiza obutabitegeera nga abiŋŋamba nemulikodinga omusajja ng'ayogera omuyina audio yes kati omutima guŋŋamba onkoze nti oba nkutandika okunzituka neŋŋamba abantu ngenda bagamba ono bagambye bonna bagambye Sande eno ŋŋendayo kufuna stamp tumalirize Sande eddako mbatwale memba yadde Sande eno yakagwa eno ekomekeza wiiki eno kati nga kyamanya yogera buli kimu nga nze nawunze dda mpule sikyategeera bulungi kati obwongo aŋŋamba 3 ogw'omwenda neŋŋamba fati yamuwasa mu gwamwenda nga gugwako era nonna sente zikola sasula bali okay yatuguzawo 15 yatundawo miliyoni 25 chairman atugamba kambalage empapula nemugamba njagala zikolamu photocopy tugenda amasanyalaze gali gabuddeko mu ssemuto neŋŋamba kanzikuba ebifaananyi nenzikuba ebifaananyi abaagula mwami Kalule Muhammad Kasule miliyoni 25 eka 3 zonna yazigula mulundi gumu zonna yazigula miliyoni 25 mugamba kandabe ku nnamba ya mwami Kasule mukubireko njijjako nkube essimu ziri mu saa 8 ziwengedde 10 mwami takwata neŋŋamba obwessimu yagivese waka oba kiki 10 takwata neŋŋamba Abdu yamugamba olaba nga zino ennamba tozikwata 12 neŋŋamba nembuuza chairman poliisi yawana eruwa nva kuno nga mmaze okulipootinga nsituka ngende ssemuto ku poliisi ne memba gwe nali naye oggulawo omusango nga tunagenda ku poliisi gwe naye yaŋŋamba naye munansonyiwa ndi down kuba kino kyansukkako nsituka onaŋŋamba naye kaakati nze mbaddewo bwe kimu nkirabye era nkitegedde singa sibaddewo neewaliza nonyonyonyo nekimanyi byagambye kuba sitole yonna aginyonyodde nga nettaka abimanyiiko mwajja mwasasula na bwe kimu bamemba ogenda bbe bategeeza otya awo nanga nange mbayi singa sikiwuliddeeko balinaga byonyumya olimba buli kimu nkyewuliriddeko omutwe ne gweyongera okunnuma kasuku tugenda saa 12
angamba tufune ku kyokulya namugamba gwenze n'amalusu okugamira mpulira gankaluubira naye sina kyakukola galina okugenda tomanyi kyempulira ku sitaawe nsobola kukola ku kyakulya ku ttaka lya binti nina omuswiba gwe nnaakavaamu guli ndowooza abaana bagenda kuki kusoma batya ndowooza fees baawummula ne kasokedde nga baawummula yadde kotaya suka tagiweerezangayo ate nga nakyo kimanyi bali wajjajja waabwe nesooka nembajjawo n'obajjayo nemba ewaka anti waka nga tukyabeerawo ebyabeerawo byetwatulimu ebyokutiisibwatiisibwa nemba nga tabatwalengedde kotaya sukaali bali wa maama wo bali wa maama wange nengamba ono omuntu kikaaki nengamba yo bena nesooka nembireka nengamba okulya owulirizi so nasooka tubula nemba gyetunda mugw'omwenda tewayo na school fees kati olwo bikomawo obusungu bwengera okunninya ngamba yalitunze nengamba kale abaana babeerayo ku ka school fees naye nga n'abaana fees tezinnagenda kusomera nengamba nengenda nendipotinga nekola statement bulungi nnyo bamemba bonna bonna ne babimbuuza gundi nenziteekamu amannya gonna ekyanyamba ne list nali ngiina bamemba zaabwe netubatuwa reference era ngiina omusango ne baguyingiza ne banga bagenda basamoninga babayite chairman eyagula neyatunda ka school natuuka nendowooza ebintu nga bingi nengamba abantu okwagala okutta erinnya lyange kasikuzi sagala bintu byantalo nzalimu ku bintu ebinfumbidde mu bufumbo bwe ndaba ekinaatuyomba oba ekinaatukola tutya nfa okulaba nti ekyo nkijjawo mangu njagala nnyo emirembe nengamba abantu bano ngenda bakola ntya nze Abdu bwe nabeerabera nga atandize we nakwata olupapula n'empandiika ate olupapula esalukulaga zenatulako n'empandiika Abdu abakazi bazaayagala nembala kati Abdu waba ne waba ayina by'alina wano omuntu wenna kubanga ofa ku baana bo nentula n'empandiika nengamba ono nitandika okuba nga omuntu mu baana bange kati singa kibaawo bafundidde ki nengamba kangulira abaana bange buli mwana wange nemugulira ettaka si kubina ebyekibiina ebyekira byasanga nina ebyange nengamba kanegulira buli mwana wange nemugulira nemanya abaana basatu buli omu nakyemuwadde nengamba naye kati okusasula abantu bano mu bulumi bwe ndimu ngenda kwatako ettaka limu munditunde sasula ekibiina zengulube ne Abdu wabbo tebajja kulinda kubbo abasatu bayinza okuntegeera oba abataano naye wajja kubaawo kuba kati n'olyabala obusente bwe bwaseevinze oyuno nga ekirooto akiraba ettaka aliraba baalisasula nodisasula tolina bwomugamba aye anyway lwakuba kati era n'ekyokukola ki n'ekyokugamba nti ogenda kubaddiza ssente era waliwo ajja owulira oyagambe tonalaba ne ku ttaka pulaani amanyiza akuzimba yagamba dda mukazi we omwaka ogujja tuva mu bupangisa kale ate baddayo kati badde era njagala nfune kati nabange ngamba nyinza okugula nengwa mu bizibu ate ebirala so naga tugenda tula ku round table kuba mulimu abaagala ssente eri abazaagala kati kuba nagambe kuba tate nembawo eryange teriri worth that money lisukamu mba nfiirwa ate si wenditunda nemanya nti nzizeko ziri sente zimanjibwa eri so okubaako ekirala kyenkola ki kyenkozesa sente endala kati bwe nabibaze bwe ntyo nempulira obulimi naye nengamba Abdu ngenda kujjako ettaka ly'omwana wange naye ondyagala naye kyekisinza okundeeta nti agenda ansuddemu eno sheet apulaninga fuluma Uganda kyo njagala nkyokere nga ondaba bulungi nga ndi mu kamera tolinawo ogenda kuyita poliisi atagenda ku wanted ngenda oba nakubisa bokisi yenkanawo bunene simanyi ngenda kukubya ebipande tolinawo ogenda fulumira buli boda ate poliisi kasebange ekunoonya oyitawa wanotekeramu bwoti ekigalo tip wanted era byapulaninga okudduka nze nsobola okuwa obudde ng'ogenda kumpa ettaka eryo n'ebyapulaninga nti ofulume Uganda obindekemu tolinawo ogenda kuyita nja kutimba buli restaurant buli street nja kutimba buli bbaala buli toyi y'ebbaala buli wamu omanyi nti kino ekifo kibeeramu abantu nja kutimba
beera mugezi nga sinna kunoonya kati noonya ompe ettaka ly'abendi oŋŋambe lirino oba ssente zizino and 2 ssente ziba zakola dda value ebbanga liyise ddene ne saagala ssente njagala ttaka ly'abendi abantu balina kitoto kya ttaka njagala ttaka ly'abendi ettaka lyange nalitadde ekkatale litundibwe nejjeko ekyo ati lisi oli anakkuluma agamba ettaka lyo liri sayidi kale nali njagala ttaka naye bampadde nfunyemu ssente asagalamu kali nti kasayanziza ssente zange teyanziba kuba kati oli kasuku abantu omutanza okuttira erinnya tasobola kitegeera nti asobola gamba yatubba but also Abdu is a lucky man when you hear the things going on yaleka yeebase ne bamuzuukusa jangu otutwaleko bwe batuuka yali abatwala nga gyabatwala wala bano ne beekuba ogitegedde ate wafunira essimu nti bannaayize kati kambawe this is how lucky someone can be kyebagamba otuddeawo omukisa ne gukutomera pap naate kati guno gwamutomedde bubi nebintu kuba nebintu bannange ebinneewuunyiza kasikunze ndaba ndi munaku abantu bandi baŋŋambye nfulume Uganda nfulume ne ofa nga weeziri last week ndabadde ne waliwo minisita yampise naŋŋamba nalabye ebintu bye yasooka biraba kasuku naŋŋamba nkusaba ekintu kimu va mu Uganda ne mugamba sobola va mu Uganda by the way muntu mukulu w'amaanyi naye yampita naye isooka sindika message ne mala nenziddamu naŋŋamba mbadde njagala tumitinge tubeeko bye twogera ne mugamba sijja kulaba nga mutegeera ne mugamba sijja kulaba kuba of course nti abantu ne mugamba naŋŋamba no we can meet mu kifo kiri open ne mugamba oba njagala jangu mu office yange wali oli awo ngazze of course ekyo yamala yagenda kikira ne ŋŋamba maybe mukaluubiriza nnyo osanga nekyagala okunyamba wali ana byagenda nga nenjaga togeremo wasaga tudisikasiga ebintu bingi nnyo okugumu musajja mukazi yes musajja oba yali ayagala ssaba ayinza okuba nga wakiraba nga gyalaga ayagala abantu babaayo nga jasi ayagadde kuwa buwi kasiku olaba abantu bankubidde ku ssimu naga Queen Mother munayeko pizza olyeko Queen Mother nga talaze intention yonna nti nali byakukwana yes babaddeyo bampadde kati naŋŋamba tufune ekifo nga kiri open ne mugamba ukirisha wemanga nzija n'abantu okubeera safe naŋŋamba it is okay kinakola nenfuna we nagenda naye neŋŋamba n'aba security babiri ntamba ne security kati Senga bondekamuko kati ni olina security yo era Abdu nnoonya naye bakulaba kati omusango waguggulawo so kati ali ku wanted yes ali ku wanted naye mara kyagamba minisita ngamba nfulume ŋŋaana of course wa meeting kati tutuuka naŋŋamba kale doowa tufulume muliro nemugamba si bafuluma kuleka abaana bange sinamanya kiddako next year naŋŋamba napo kyomanya bajja kusoma no one is above the law naye nakyoba omanyira abaana bajja kusoma ekyokulala nemweso ngendera namugamba sobola kutugenda nga abantu bamanja ettaka lyabwe kijja kuva mu Abdu byatwala ssente mayi yabba ssente zaffe n'agenda n'azikyakala mulaba yazirya ne bbaawe yamukolaki okitegeera ne nabala ebyo ne ŋŋamba sina gyendaga ofa weeri mu nsi gyenjagala naye nagamba sina gyendaga njagala nsookerekere yalinga kino ngende gyendaze nga manyi nti Kampala naleka kati wafunyeyo omunenewo naawe wafunyeyo omunenewo olina ne security nya security nze era wano ku Serena wali surrounded ate nkulabye ojja wekka oli omukyala gwadde naye wa security balina kweyoleka nafunye ne PS yoli personal secretary naye bambi abantu mbunjagadde timu Queen Mother mbagadde nnyo naye nze ndowooza byonna nga bibaddewo omukyala ali alina okufunamu ekyokuyiga ku saidi y'abakyala you've had this story buli senga lwajja
ayina kyayongerako kirala buli lwajja ayina kyayongerako kirala tuluka akazi twagala nnyo ate ne twesiga nnyo so to what extent should someone stick in there of course gamba abantu kunoba kuba omuntu sobola musalira muze bingi ebyantuka kwa mbajja mubiraba olinga ne bwayogera omuntu aba yagala omuntu ne bwayogera ebisuula enjuba jasa imu kuba kumugambako nabaga kakana omutima oba nakola okukyawa omuntu kuba kwesalirawo nga gwe nga we nakicha ne ngamba kati Abdu kubyokoze byonna kati nsazeewo nkiwedde enough is enough kyahwa walulimi kyola basobola okyogeramu omanyi Oluswayiri Swahili bagamba nti kiwedde kusho ate amanyi Oluswayiri Abdu kusho kusha Abdu kwisha Swahili olumanyi so yesibe bbiri yesibe bbiri waliwo ne mbakazi babulwala yagalagamba naye bannange ndali simanyi nti olunaku lusobola okukya abantu abo ne beekyawo waliwo yagamba bwagaye banaye Mukama Katonda wange ekyo nga nakita nga mmanyayo ne bbaawe babebi mbawadde space ate waabakola ebibi mu mundoopere nze manyi bwe mutereereza njamu batereereza akuba jagala asigazeeko omu emirembe gimu talina mirembe nakazi abantu babisala mirembe anyway ndowooza mubiwulidde waliwo kyetwongerako awo Senga njagala ttaka lyabendi Abdu kyogamba nti ogenda kudduka ogenda kutoloka bagala kuba nina ebyokukola bijjuka nabagala kati ate njagala nina kola nnyo okusinga mbadde nkimanyidde nsobole okubeezaawo abaana Abdu tosobola kunnemakwata buli wasula mmanyiiwo ne katema gye yavudde nadde eri bayitawo namusera ng'oyise eno gye baze mulimbo ya gundi enkoowe oba namusera bakyalo kyekiddakaawo Abdu gyosula kati manyiiwo jjukira eno yo enansana byonna ebifaayo mimanyi ate nogenda nakulira mu season 3 mujaga abantu balogo wona manyiiwo naye ate saagala nnyo baana b'okubulwa tekyebali ate nzikuteekemu okufuna nsobola okufuna omwamuna wemanya waneeno naye noonya nti poliisi ekunoonya naye noonya kati kino kyoliko abantu bangi oli kye baali baagala olaba mu stage y'ebintu bino byonna abantu ngagamba singa nga tannanyiiga nga tannafuna buvumo bumalirivu because omanyi bintu byonna ebibaawo biri tebisobola kunyiza biri bintu bya love tusagama muntu kyawa gundi uva ku gundi ebirali sobola binyeegeramu kubako kyengamba nti kino naye kati kino sente z'abantu ate senga zabadde era za maayi naali badde era nsirika nengamba ono ngenda mwesobolera naye kati abantu baliza abantu bayinza olowooza walya sente nali nkirimu naye nga yadde olwatano twebagamba simanyi commission simanyi gofuna ku sirina yadde ataso gye walyako gye nalyako sirina yadde era bammemba sirina sente za mwezi ennalya omutima mulungi mpadde ettaka lyange litundibwe nze nguluba olwange naye nga Abdu nkugamba ettaka ly'abaana bange ndyagala alizeewo ono omwana omulala alwala alinganga oba kiki luzala lwa weather kuba alina athima omwana okuva lweyagenda mbere omusawo yagenda nankubira essimu ndisse muto nakafuna ogwo omuswiba nangamba halo mami kwanza wanje good afternoon mami tuna mu ddwaliro omwana mulwadde bamulese nga mulwadde tutagaye mutwalo nensirika oyo yali lutu yakubi yasooka nalwala ne batangamba ne bagamba okubisuba gyayenda soke tumwesonyiwe after all si omusawo ne bajjanjaba kati ngendayo kitega luvannyuma ngendayo bugenzi ngenda omwana mulwadde awaterera addamu alwala bankubira bali mu ddwaliro omusawo namugamba kimu siziina naye omwana mujjanjabe ne bamukolako nangamba ogenda kuyitira ne mugamba kugambye sente siziina naye omwana mujjanjabe kati nga sagenda mwabudde nti nja ssaawa mmeka nkyalina kino sinamanya kigenda kuggwera olwo nkuba esimu y'omusajja tagikwata sinamanya kikiddako nengamba ono mugambye nzija ssaawa bwesi namugamba kimu mujjanjabe naye nzija Abdu ye wamukobirako ku byettaka
Abdu waliwo yamukubira era alina babadde ayogerako nabo kati ye agamba ki in fact ekyo oba kingambye enzija wano nti agambye agenda kumpa ettaka mulabe omulabe sisobola kulaba Abdu nze nganze temwogerera ddala you don't talk batwogere kuki nyamugamba tubatwogera ku ky'abaana simu njaniriza watwogere tukwogera ku ky'abaana sina simu ddala gyeyaga paka nekino ekittaka ekiguddewo naye ate era ekyo nakyo tusobola tuula 1-on-1 bw'oyagala bwagazi ttaka wandika ku ssaawa 4 ku 7 abenga nali alitunzi kati mutya omutya totale mutya matovu Abdu nkutya waliwo abaagala olaba ku Abdu ojja omutukwatireyo ka vidiyo katuwe abantu bangi baakati boddayo bakatwagala laba ku musajja oyo omuzira twagala mulabako naye gundi nendooza Abdu yankubirako oba yankubirako ko sometime oba era nga njagala nnyo ne yankubirako ko nga ngamba yagala kuleeta saidi ye ya story wajyogerako n'ogamba n'agenda kati oba weside ngamba muliveemu bamuga kati ogenda kwogera ki era gwe yagamba n'angamba tuufu kati ngamba naye kati wagambye weyala agenda mu mawulire ate nga nange njagala nyajje naye Abdu ogenda gamba nti wawasa kwali byalagala kujja ku byoli waki yagira nti ki mukazi yali akoze eki ekyasobola okukkiriza ogambe nti kanjagale muwala we yankubirako ko ndowooza it was him nagamba ofumbo tebusobola kuwangaala bw'atandise dda okunyeenya bw'atandise babbwa bwanyeenya dda nagambye nja kuddira mu paati finnakinkola bubi wana bata ku polisi nabagamba nanjagala faati anfumbire naye kunaba mwaka namugamba ekitone nnyo walibadde ne bebi oyo at least omwaka gumu naye just within omwezi no nabyera byaganye now Matovu Abdu nkubiraako sasavinga number that is baba ye yali ankubira tulabe tusobola okuyamba Senga ku nsonga z'ettaka zino agambye agenda kulimpa bankubidde nnyingirawo watusazola ali ku simu gye mbadde nvaako wentinga nnyingi ng'olredde watuuse dda nga natuuse dda okay anekubira mulanga saagala ntwagwe mu bizibu ebyo saagala alowooze nti ejja kusobola okutoloka ennyo Abdu nja kutimba kasuku manya tubakusanya advantage y'abantu abasirise nagambye ennyindo oginyigirize nnyo leeta omusaayi omuntu ayagala yankubye essimu yangambye n'ennyumba ajja gigrade agenda gijjawo ajja kwenda grade ennyumba agijjewo nyamugamba oba ogenda ogireeta grader sooka onkubireko kuba oyagala kujjawo ennyumba ate mulimu ebirimu osanga byotandyetaaze birugenderemu so oŋŋamba ku ssaawa bwezi okunaku bwe luti grade ejja nesobola okujja nenzijjamu byenina okujjamu kuba kati oluusi ngendawo okulindaba ekifo ewaka tokyabeerawo nnyo Senga tobanga wafuna omusajja omulala sinamufuna naye nga nja kumufuna kasuku todda mu byabasajja bo laba jojja yabasama bo bali bada ku dola zo nenzirya sinalya ku dola by the way ndi mukulya shilling sizoka tugenda sukkawo wano olunaku lwaleero basibo ne bannyabo embeera yeeyo happy new year mubeere bulungi mweraba